eggwanga lyabutikiddwa enjega y'omuzadde yatemudde omwana wa munne. Bw'obigenda mu mateeka otabulwa. Mulimu trespassing, mulimu naki nyeka kuno kanso kewa kanso muyizi ono kanso. Omwana yagenze maka g'omusajja agenze kulaba mwana munne oba omuwala yadetese emyaka neti ginatuuka egiganza n'ebiringeyo taata n'afuna obusungu n'amukuba. Kana muvubuka nga Mukama Katonda amujimbula mu bwensi eno bugayaavu bantu balina busungu bungi kutwalira amateeka mu ngalo dakika nga bbiri oyinza okubaako ky'oyinza okubanga endowooza yo ng'omuzadde oba ng'omukulembeze. Manyi nga munnamateeka ekisooka kiba kizibu kuba buli musango tutunulira mbeera tusoma embeera ey'omuntu embeera yabaddewo kyekyabaddewo tosobola kugusala tubadde mu bintu bingi nnyo ebirabiddwa ku ngulu mu ngeri endala neweesanga ng'ekiri wansi kirala kyetukakasa nti abantu frustration y'amaanyi mu bantu bali mu mbeera nga tubalaba abantu batuyitako nga batambula naye nga tebatambula. People are so frustrated. N'ekirala tulina kye tuyita provocation. Kusosonkereza. Kugamba luwe muntu ekintu ekimu ekimutuukako naddala kati katutuuse kuffe abazadde n'omwana n'omwana wo kati obayo n'omwana kati ngaffe abasajja tulina obaako ne beloved yo kawalako buli kaseera katunula bwe kati or you can do anything omwana wo ak'omuntu kali ak'obuzadde. So nature tusimanyi state of mind gye yabaddemu kiba kizibu nze ku mpewo o concludinga naye society katulaba byeyongedde kye tuyinza okwasesinga ffe nga bali mu mateeka ensonga bwe zityo abantu abakola ebintu ebiri irrational abantu betwebuuza nti kino yatuuse ku kyo kikola twogedde ne ku kya the honorable Zibambi wano nti abantu kati ebyo bye tusanga buli lunaku tewali muntu for example aveeri nga ayagala kutemula muntu tayinza kubanga yakedde nga really agamba nti nga amwetegekedde kiba kizibu mu mbeera efaanana bwetyo ogamba nti ono bulijjo amwetegekedde nti bw'anajja nga mukola ki kakati ezo zonna surroundings ezo tumanyi nnyo wano labyo already abantu batandise okujajinga kino nekiri ffe bannamateeka tetwanguwa mu nsonga zifaanana bwe zityo kusalira muntu musango tuba tulina okwetegereza embeera yabaddewo kyazze kitya era kyekyakireese nga tunaba kukondeminga muntu oyo. Okay. Ngenzeke wa mkuu Tadeas guli director nawe ku nsonga ziri z'amasomero oyina engeri gy'oyinza ozirabamu nga stakeholder mu byenjigiriza. Ekituufu kiri nti emyaka egyo giri tricky ddala nga ffe abateekateeka abaana abo era okubuulirira kikulu nnyo n'okwogerezeganya n'abaana abo era bw'otunuulira kati ku kino ekyabaddewo njagala okwewolako katono omugana nge kanso engeri gyakitambuzaamu nti omuzadde nga wasanze omulenzi ewuwo amanyi nange nkirowoozezaamu kati oluusi tekitera kubeera kyangu nnyo. Ekintu ekirala waliwo incidence saagala kujoogerako nnyo naye enkwatako era nawalirizibwa okutwalako omuvubuka mu kkooti paka kati omusango gukyaliyo naye yali ayagala kukwata muwala wange yali ayagala kukwata musanga mu lukubo bwe ruti n'amutiisatiisa n'amugamba bw'ogaana ngenda kukufumita ekiso n'amwambusa waggulu mu kibiina ekyatuyamba doosi n'akola ki n'amusanga. So nkulaga nti abaana bano tulina kubakwata ne tubabuulirira ennyo ate adolo waliwo abaana we batabuka abalenzi era waliwo okolumwe eyaŋŋamba nti awulira neffe newaffe tukikola nti amasomero agamu gamanyi n'okuddira ne gateeka ziti nti amafuta mu bijanjaalo naye nga ndaba ati kibeera kya bulabe nze kyemmanyi nti baana kubuulirirwa abaana ntubalaga nti bannange omuntu yenna olina okwekontrolinga ate kati n'ekizibu ekiriwo nti
bizemo oluusi oyinza okwesanga nti ba intimidating kati nkubuulidde ng'oyo oyinza okulowooza nti baali naye oli bamugamba ati kasitaate Uganda tugenda kukola ki kati kazi katukaali katidde nga bagenze ki baali bagenda kukakwata so osuubira nti noona ayinza okuba yakabuzaabuza ono ate zamuli agamu ge nawuliddeko lwakubanga nti baba noonyereza ku musango tosobola kupapa nnyo kubigendamu nnyo poliisi eyinza okukuyita n'ebikubuuza nti ate wabijjewa naye nawuliddeko nti baali onomuvubuka oyo badde bamugobanga ddaawo bwe yasanze ono n'awulira obusungu ate avuka b'ennaku zino abamu basiibuuka empisa nze ninako omukwano gwange alina essomero ekyo nagamba naye ono omwana mukoledde ki nga kyamutabula omwana mulekwa yali amuwadde basala amuweerera naye mu kuzannya omupiira bakumpira ogenda gukuba buloka ze wa neighbor yali akuba buloka ng'olaba omusajja alina neekanya naye omwana yamukuba ekikonde n'agweri ate mukugwawo n'agwa bubye n'ateekawo n'akubawo ne bati bagenda nze bampereza ebifaananyi nga n'azimbye bw'ati so oyinza n'okwesanga nti ono omuvubuka yayagadde n'okulwanagana n'ono ndowooza poliisi nga bw'eri mu kunoonyereza kiyinza nakyo ejja kutubuulira so sirowooza nti tewaabaddewo awo okusiŋŋana mu bavubuka ennaku zino abamu tebakkiriza balyewulira naye nga kibi nnyo nti omuvubuka abadde akyali muto ate ne tufiirwa obulamu nze nsuubira waliwo n'ekintu ekirala okutakinga decision ng'onyiize nakyo oludda tuba tubuulirira abantu ddala nga tusomesa abantu bino ensonga za management kabeere ne bwe tuba tubuulirira abasomesa tugamba nno bw'oba onyiize omwana ono sooka omuleke kakkana muyite mu staff room ate nga toli wekka mutuule kubanga omwana abaana b'ennaku zino engeri gyakuddamu nga bw'ayagala oluusi n'ovaako ate niweesanga nti abaana abamu tulibadde tusangako n'amasomero agamu ng'abaana sebo busanga akubye omusomesa so abaana b'ennaku zino tulina eddimu ddene nnyo ng'abazadde okusingira ddala abaana bano okubawa obudde abaana baffe okubategeera abaana n'okubabuulirira kikulu nnyo ate akalala ke nazudde ku baana b'ennaku zino njagala nnyo naawe okanoonyereza bw'otuula naye n'oyogerezeganya naye ate ogenda okulaba apiikinga bawuliriza bw'omuleetako ekifuba sebo naye sebo akireeta kati tulina okulaba nti abaana bano balina kukwatibwa batya nengeri ffe gye tubabeeramu ennyo ogenda okwesanga nti tubeera n'abaana ab'enjawulo ab'entegeera enjawulo osanga oluusi baliyo bakoowu ate nga n'abazadde nno waliwo akwegayiraganya kati bannange nze omwana yannema omwana wuuyo waliwoko omusirikale owa poliisi yagira n'atuwaako mutabani we neyamumpayo ku ssomero lyange kyatwewuunyisa omwana bamusanga aba fire extinguishers kati sekirita tiimu yaffe bagamba waayo kiro kino tusobola kumugoba leka tumusuzeeko waggulu waliwo rumu esemberayo ddala waggulu kyatwewuunyisa n'ava ku kalina ey'okutaano omwana nakkiririra ku pipes ez'amazzi ati bagenda okulaba sekirita olaba oba mulaba mu kamera ekituufu kiri twayita talina omuganda naye ono omwana kati aba kugwa naafa twali kugambye eki so nkulaga obumalirivu obuli mu baana abaana abamu tebatya ate abaana ekirala twakizudde bakozesa ebiragalalagala bukuba abamu abaana banywera ddala enjaga kati oyinza n'okwesanga obanga gwolaba okugenda mu nnyumba y'omuntu omuwa ekiti otya naye n'amalirira nze ndowooza tebyatambudde bulungi naye nga tulina eddimu ddene nnyo ng'abazadde era ng'abakulembeze okulaba nti tuteekateeka emiti emito era abakulembeze b'enkya amawulire amalungi ti poliisi emaze okubanga taate yakola ekikola kiri emufuna obaolyawo okunoonyereza kugende mu maaso kanso badde olina kuwumbirira ku nteekateeka eyo ku sayidi y'omwana wali tubadde gwe bakutte nga bw'ayogedde ffe tusoma embeera nze nina kyensobola okwogerako musango gumu gwe nalimu ng'abantu bagulaba mu ngeri ndala singa mujjukira nali looya wa Bad Black Medi nali wa Bad Black Medi yali baloya bali ba Max mbadde ngezaako okulifalinga ku keesi ezaali zifaanagana yes naye engeri gye twakwatamu omusango kisooka abantu beekanga nga bandaba misango byabufuzi nga tebansubira kgenda mu misango gifaanana bwe gityo ne batalaba ango ya ddembe lya buntu eyali mu musango ogwo titujajinga nnyo abantu nga kyetulabyawo mutunula mabega singa mujjukira akatambi waki omusango gwafuukira ddala akatambi abantu gye nabaleetera omuvunaanibwa kuva gye yava
nembalaga omwana gye yava eri ewaabwe ku myaka 6 taata we ng'agamba ye taweerera baana bawala musajja ali musiraamu y'abawala tabaweerera yakkiriza nti akuza mwana mufumbiza maama we n'anoba n'abeera ne muwala we mu Kimumbaasa nga mu kayumba mwali ku mwala mu Kimumbaasa mwaleeta n'abasajja omwana n'avaawo n'agenda naye n'ayingira malaya n'avaawo bwayise n'agenda wali ku Room Street n'agenda ng'alinnya paka ku speak gye yasanga ng'omulimu ogwo gukola nga bw'agambye gulimu omuntu okubeera nga yesanga mu biragalalagala abeera ku street mu mpewo abantu bemulaba ku mpewo abwe ekiro tebaba bokka kati oyo muntu bw'atyo weesanga ng'ovudde ku musango gw'okuba nti gwali gwa ssente ze yajja kwono yajja omugula nga malaaya omuntu ng'abo bantu bangi nnyo abasajja abamalaya babatta tamutta olw'okuba nti mutemu naye omuntu aba bw'otunula gye yava n'enkula gye yakulamu n'environment mwe yakulira embeera z'omuntu mwakulidde embeera z'omuntu zicontributinga kinene ku muntu oyo kikyasobola okukola nekyatasobola kukola tuli mu society era nga bwennaku gye twatandikidde nga bw'ogenda mu bantu wano mu kibuga ngenda kuwayo ekyokulabirako sigenda kwogera linnya lye tuyina omwana yafuuka kansala mu kibuga wano naye nga yakulira ku street naye bwe baba basalawo ensonga yasalawo agamba abantu nzi kino mutakikola ngenda nakweyambulira amaaso gammwe ne bagamba teweeyambula tukkiriza sebo teweyambula abali ku gundi bamumanyi abakulembeze baffe abamu ye yakulira ku street ebintu bya kivandulo kati ye ekyokubba ye takirabanga omusango yakulira mu bubbi yakulira mu kibuli yakulira mu mbeera yakutiisatiisa abantu so ebyo byonna ensi endala ezikuze esaawa zino singa zarwaninze edda background check ku musajja ono n'omwana ono bamulwanizeko kati mu society yaffe bantu bangi nnyo tubasalira omusango nga mu nsi endala mwattu tebandi kumusingisiza oba wandibaddewo ze bayita mitigating factors bagenze okukyalirako president ekyalinawiza kubanga eri president wa ggwanga era n'ekizibu kye tubadde tulina wano mu ggwanga nti bagamba nti bw'ogenda n'okyalirako president tobeera munnabyabufuzi bw'ali ku ludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti nze kyendowooza ekyo nakyo kikyamu ate bw'otunuulira Yoweri Kaguta Museveni president waffe ate era chairman waffe wa NRM alina strategy gy'akozesa okusookera ddala lwaligambye nti alaga nnyo maturity mu bukulembeze nti omuntu omuyita ne mwogerezeganya nalabyeko n'obubaka obulala waliwooko n'omu omubaka eyali akaaba amaziga nti baakutte mu kaluluke nga nawuliddeko mbu yagenze n'akyalirako ne ku jeno ne yeetonda ne simanyi oba ddala byabadde bituufu naye engeri gy'oli munnamawulire kubaganyako ebirowoozo nga tubikakasiza ojja kututuwulira naye ekikulu kya byonna nze sirabako obuzibu bwonna kugenda ne bagenda balaba president ate ne boogerezeganya bo abamu baabadde batugambye nti balabye nga okugenda ne balaba president ne boogerezeganya ne bayambako abantu abamu abaakwatibwa okuteebwa kiyinza okubanga kyo balabye kijja kubakolera nti zimu ezabadde ensonga neera n'okweyagaliza ng'omanyi nti wali ogudde kubanga ekizibu ekibadde ddala mu opposition babadde ng'olutalo baalugyewo okulwana ennyo ne NRM wabula nga beekuba kubanga nabo beegwanyiza ebifo era nalabawo nnyo obunafu neŋŋamba nti omanyi tewali kalulukanyuma nga opposition nga y'amaanyi zinjagala nnyo opposition ey'amaanyi naffe netaliakisinga tumanya nti neddaleka naffe tugiyaki ag'omu buto naye gye bakoma okweyawula ate n'okulemesebwa okwegatta okwo oedi kiwa gavumenti riwe nze wano nali mbaza akaluluka omu kibuga katya nali nkabaze nti bo lwakubanga nti era nange banzanya katemba mukamyufu naye nali nkibaze nti bali mwezi bwajja Lukwago alina okusigala mu race Kasozi najja opposition bali bameka basatu akati nemmanya ate mwannyinaze Nabbira bwajja ye kati ne bwoba ali awo tannaba kulaga bulungi naye era omubalira mu opposition siba bameka sibana ddala akalulu ndi mwini ali mu kannemerawa nti gye bakoma okwetematemamu
nga bonna baayagala ekifo kyekimu kiragira ddala nti kiwaliwe ekibiina kya NRM. Era nze nalowoozezza ku lutalo luno olubaddemu ennyo kalulu kaffe bayinza n'okuba baakakwatamu. Twali wangulidde waggulu nnyo n'okusinga wano muka president twali wangulidde waggulu nnyo n'okusinga president we yawangulira naye bwe bitu bye byatama n'ekisingira ddala obukulu muganda waffe oba alina kyatugattako ng'ekibiina nze ntera okulaba nti musajja ono munnamateeka ate era munnabyabufuzi alina experience era alina kyajja okugattako pate buli muntu alina kyasobola okugattako. Bw'oba oyagala okulemererwa ebyobufuzi tandika okuzalawa nti otalina kyanyongeraku naye buli lw'omanya nti buli muntu leka nkokyakulabirawo kabeere waka n'omwana yekka bw'ati alina kyasobola okukola ki okuwabula. Manyi nti omwana asobola n'okulaba akasota nga gwe tonnabakalaba nagamba nti dadi nalabye wali akasota gwe n'olowooza alimba naye ng'ekituufu yakoze eki yakalabye. So sirowooza nti ku ddaala eri omukulu ng'oyo siniya mu mateeka asomesezza bannamateeka abasinga wano mu ggwanga nti ddala okujja ku NRM ayinza okuba nti wali kyatugattako. Ensonga endala ogamba nti akalulu kawedde akalulu bwe kaba kawedde ate kimuwa omukisa munene nnyo okufuna ebifo ebyenjawulo munaaweereza mu kibiina kubanga ekibiina kya NRM kyekibiina kyokka mu Uganda ekirina structures paka ku ground kyokka kyemmanyi. Ensonga ey'okubiri kimuwa omukisa nti bw'ojja n'ogamba nti nnyingidde ekibiina ekiri mu gavumenti ekiri mu buyinza n'obwa minisita buyinza okuba nga bukola ki we buli bukonkonyi emikisa gibeerawo mingi ayinza n'okufuuka ambasada kubanga yategedde eri bantu bamulazeeko nti nedda ssebo kati nawe obusungu obwo bw'alina kati yabaze mangu omanye ebyobufuzi olina okubala kati bw'otunuulira ekibiina musajja wattu kyabadde mu kyekituufu kiri nti kyanafuwa kuno okweyawula kubanga ekibiina ekyo kati kyakazaala ebibiina bisatu anti kati ogatteko kino ekya PFF kiba tekikyasobola kubeera jjukira baba beeyawudde mugyemukomu okweyawulamu kwe kunafuwa. So nze ndowooza NRM ng'ekibiina kya NRM kikyayongera okusaka ekyo kyavuba okulaba nti ani alina obusobozi awo era yenkizo eri President Yoweri Kaguta Museveni ate era ne NRM ate abalala bagobe tebeeguya kati bw'oba oyagala okulemerera ebyobufuzi beera n'eyo strategy bwegoba nti nedda tusobola fe tulina amasannyalaze gwe ne bwogenda awo muli kikunafuya kubanga omuntu buli lw'otambula naye aba akutegeddeko ebintu byo era asobola okubikozesa nga strategy okunafuya. Kanso nzizewuwo obunafu bwammwe butandise okutwala abantu bwa pulezidenti musajja agamba mulimu ebyo abaana bali makomera bavunda ye yagenze ne yegayirira omusajja n'agamba ajja kubata ate bwe yagenze okwegayirira yabuliddeyo bubulizi naye Kanso badde nnyo mu nsonga z'amateeka kuzemu ku nsonga ez'okujjayo abaana bano nkulabidde emyaka egisoba mu 5 nga oli mu lutalo luno teri muntu ayinza kugamba nti temulutambuza bulungi naye yalowooza nti wayinza okuba weetagawo shortcut ye ne banna abamu bagamba nuga nti ne mu kibiina mulimu abalala abatagala kwatuukiriza ab'ekibiina kyammwe efuuse enkwaso abantu okusinkanirako pulezidenti bayiseewo ebyabwe oba ddala kituufu okugeziganya kwandibadde kubaawo. Ekyokubiri nga bannamateeka bawuliriza abaana bano mwine we mwagambiddeko nti mulemereddwa mu ngeri y'amateeka. Ekisooka kino byenkola mbibadde mu myaka 2. I've been practicing public interest litigation for the last 20 years in practice nga munnamateeka ng'omu ku bansomesa era abasinga okutubangula mu nsonga z'ebyobufuzi ebyekigendererwa eri eggwanga lyaffe yali Yusufu Nsibambe era ffe abasinga kyobola buli omu agamba omusomesa wange kyatuyisizza bubi nnyo era ffe abamumanyi tumanyi nti nno waliwo ensonga esukka ku ekyo kye tulaba
guno omulundi gwakubiri nga mulaba mu mbeera efaananako bwetyo gye neewuunya. Omulundi ogwasooka we yali ssentebe w'akakiiko k'ettaka District Land Board e Kampala mu kakiiko k'abamugemereire nze omu ku ba lawyers abaaliyokko ne ba clients. Nnyo olunaku olumu lwe naliyo natunuulira ngeri the Honorable Yusuf Nsibambe engeri yali aproceedinga mu nsonga z'amateeka nga n'abamu abali kakiiko yabasomesa ng'abasinga okumanya musukkulumu ku bbo n'engeri gy'akwatamu ensonga eyo ne kwe baava obutamukwata kubanga abamu baabakwata nga luli wali mujjukira akakiiko ako kabamugemereire walaba nga waliwo ekitali kya bulijjo nga si ye Yusuf Nsibambe gwe tumanyi. Nazzeemu ne mulaba kakati ekisooka nze kimwalabye nze mumugamba kajozi kadde kamunyumidde nalabye ekifaananyi kyazze kyali kyeruzira bw'ogiraba n'enkula yaayo erina akakuba kabadde bawa ng'olaba era gundi mugendereze eruzira either omuntu omusanga egundi emukutte nnyo oba nga emulebera nnyo namulabye mu yunifoomu y'eruzira naye nga yunifoomu y'eruzira agirimu mu byobufuzi kubeera ali mu kkomera ali mu kkomera lya conscience ye ne Yusuf Nsibambe gwe tumanyi ali mu kkomera ekkomera eryo era endowooza gye yagenzeemu wenaremu ali mu kkomera teetaaya si kkomera lyeruzira so namulabye omuntu ali mu kkomera nga ekifaananyi kyennyini kyekyeruzira ate bw'abanga singa teyasazeewo kugenda mu kkomera eyo kyendowooza nga bwe nalowooza kakiiko kabamugemereire yandibadde mu kkomera lyennyini eryeruzira era nga afaanana bw'atyo. Ensonga ezimu ezisindiikiriza abantu boolaba abamu nga beekulubbeesa babakozesa okulangira bye batandirangiridde. Wamulabye n'ennangira ye body language yadde eyogera ng'eyogera ddala bw'osoma body language yadde si ya muntu yabadde omusanyufu okubeera mu ekyo kyalimu ne speed ku byahappeningidde olaba ng'ali mu mbeera enzibu ennyo. Ng'olaba omuntu alina ebirowoozo ebingi alina ekizibu ekinene ekimutuulidde so ebintu bwe bityo bibeerawo nnyo mu dictatorships muba mu conscription kati omuntu ayinza okuba nga ekimututte okukola byonna byakola it's a defense mechanism nga alinawo ekintu bw'aba takoze ekyo kimutuddemu bw'aba takoze ekyo ate abadde agenda kufuna ekizibu ekisingakaawo. Kati omuntu nga Nsibambe gwe tumanyi nti abadde mu kagaali yagenda ne mu kalulu ng'ali mu kagaali emyaka gy'alina alina byaki atasobola kulowoozaako. For example takyasobola kulowooza ku kkomera ngeza bugeza mu myaka egyo kakati wabaawo ekkomera wano kubanga tumanyi bannaffe bangi ne batuwa nti either otwala ssente oba ogenda kutuusibwako kino. Olumu negotiation zibeera by force abantu njagala bakimanye abamu ne beba conscriptinga n'abajjayo essawo za ssente olumu tebazijjayo na mirembe bakuteekerawo embeera ne baku blackmailinga oba balina arms blackmailinga balina embeera ekulaga nti basobola n'okugjawo mu bulamu n'otunuulira obwana bwo bw'ogenda okuleka. Ekyo kyokka kyokka kisobola okusikiriza omuntu. Tusomye dictatorships bwe zikola mu nsendera nnyingi ng'abasomye ebyobufuzi tujjukire nti ne mu Uganda ensonga bweyo naddala gavumenti enerudde mu buyinza kakati nga weetuuse ejja kukola ekintu kyonna kyonna ekisobola okulaba nti ekyawaŋŋamiza ku bukulembeze ebyo byonna bisoboka. Nze bye byanzize mu mutwe gwange kubanga contradictions zadde nnyingi walabye nga contradictions nyingi ate agenze alwanirira ye opposition alwanirira abasibe ate nkeera wenaremu byayogera bino kubanga n'ekyamasanyalaze kyokka kyokka ekyadde kisobola omutwalira mu kkomera n'ebirala bingi tugamba yavudde mu mbeera olwava mu kalulu timing yakyo byonna bitabula naye waliwo ekirimu ekitali kyekikulaga kyengezako kulaga tali mu NRM kyeyagalire waliwo embeera yamukoze eki twalabye mubiri gwe twalabye n'omubiri gwennyini gwayogedde bw'omwetegeeza n'oddayo n'omwetegeeza n'omubiri gwadde gwogera nnyo naddala kufa abamumanyi Nsibambe fe abamutegeera tulowooza nti
byonna byayogera tulonye ekiri emabega waabyo kwaze council mwenna muga nti yabasomesa almost buli mwana byabufuzi wano mu Kampala kyasooka okulifaringako kuba nti yabasomesa naye nga buli omu yebuuza omusajja ku level ya Nsibambi atuuka atya okulowooza nti amateeka tegakyasobola kutabasibe era kyenkugamba nti kyekyo kisikyakkirizaamu Honorable Nsibambi gwe mmanyi ekyo yakyogedde mulimu n'abalamuzi nga bamuwa respect ekyo sikyakkiririzaamu kyova olaba omanyi ffenna twaliko mu kalulu kano nze nesimbawo mu primaries nga nze nsinga by all means I remember by all standards kuba sinze netwala ne mu kalulu in the first place nti waliwo abakulembeze abaŋŋamba nti ne Masakene ng'egye tugyewo the Honorable Mpuuga twagala perfect replacement for about 5 months people knocking on my door because sesimbawo nze nali nsobola okuba very disappointed nga siwereddwa card having been influenced into standing ngolaba ground buli kimu kirina kuba abamu ku abo benali ndowooza nti basalawo be baŋŋamba nti you come you know nenva mu bintu ebimu nentwala ebbanga limu nespendinga ze sirina netwogera ku Nsibambi alina fe abamu ku ffe twandibadde ovaayo n'ofuka devastated n'ogamba emmotoka yange yali mpya yakaddiidde mu kalulu business zange zifudde wali nina business yange yayefuuse ya byabufuzi la Rosa nina resort eri Masakaawo actually radio 8 bampagira nnyo wali kubanga mbaliraanyaawo awe Ssenyange bali wali wansi wali kagamba ebyo na obitunulako ng'omuntu ogamba business yange yafuuse efudde emmotoka zange ziweddewo abaana bange bali tebakyagenda frequently business gondi project zange zesiba newekyawa ngolinga musibe naawe n'ogamba nti ffe twandibadde oba tuqualifying okukyune tekyajja even tekyalina ne wekyasembera bwongo bwange kubanga nina ideology yasomesebwa nateekateekebwa abamu ku baatuteekateeka kyengezaako okulaga be Nsibambi Nsibambi omugagga tali mu kunoonya ssente twaba wakulimba the Honorable Nsibambi nti ali mu kunoonya ssente mugundi mu kugenda mu NRM oba okwogera byayogera so waliwo kubanga essaawa eno twandibadde twagala ennaku zino ekintu kye tutalina kuba twaviibwako naddala the Honorable Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere tubadde tugamba ffenna tunoonya gye tuddukira tunoonya basenior citizens basajja bakulu embeera zino zonna ezibeerawo nga tubadde olumu tetukwatagana ne mu bibiina by'obufuzi n'abopposition nga tunoonyayo embodiment y'abantu ba stakeholders abandi badde ba professors kubanga abo basanga mu academia obasanga mu ba stakeholders nga abanaddiini oba abaluddewo abawumudde eby'obufuzi nga the Honorable Nsibambi nga bali talina na kyeyeguya nga tagenda kugamba nsongolo okuba alina kyakweguyako tubadde tulabooza asemberedde ettuluba ly'abantu abalina okusigaza principles zaabwe n'ekitiibwa kyabwe naye ne batalabika ng'omuntu aguliddwa oba akakiddwa abantu abeebuzibwako kyekifaananyi abasomesebwa the Honorable Nsibambi abatambudde naye kubanga newe nabe gye twaddukiranga newe byatusobera ne mmawo kankubuulira omu kubaali bakulembera otukumaakuma going forward Democratic Party NRM egitutte office gye twatulangamu office ye wali wakati mu kibuga okuli headquarters Diamond Trust Bank ngera tutula waggulu atulwa frequent people tuddukiraawo ne tutuula ne kooti nga yatusomesa amateeka kooti bwe yali etufutyanka ku musango gwe twalimu ne Norbert Mao ekibiina bakitwala tebakitwala y'omu ku baali ba advisors baffe nkulaga obuvunaanyizibwa babadde alina nga takoma mu FDC yokka kuba abadde alina history ne ku DP ne ku bibiina ebirala mu opposition so sinza omu ku abo agamba nti twafiiriddwa nnyo naye nkimanyi okufiirwa kwaffe okwo yembeera etuusiddwamu kakati ng'abantu abamu banyigirizibwa baba forced okwesanga nga beeyunga ku kibiina ekiri mu buyinza okwetaasa naddala abantu abatuuse mu myaka egyo agamba waayi okubeera emirembe ne bizinesi zange esigale nga zikyaliwo okubeera emirembe oba waliwo era nze mutwe gwange ngamba waliwo era somewhere somehow ekyasoba oba kye bamusindikamu oba kiki that is not the Nsibambi we know ate ekyo tekiri ku Nsibambi yekka ngezaako balaga nti wetulaga naawe muwulire oba 17 bameka bangi nnyo embeera waliwo poliisi y'NRM
ideology y'abakulembera eggwanga lino ya impoverish and rule nti abantu bateke mu mbeera nga bonna basibirawo kyova olaba waliyo n'ebisawo bya ssente kikiwaki buli abantu abakyuka kubanga singa okukyuka kuba kwa conscience waki batugamba nti buli bagenda mu state house bavayo n'ensawo za ssente kitegeeza babaguliddwa baba tebagenze nga beeyagalidde baba balina kye banoonyezaayo baba bakakiddwa embeera. Okay, njalagendako mbaka buno naye mu dakiika 2 kanso lwaki olowooza nti ekyokuteesa ne president ate abasibe si kirungi? Ekyo toyinza kunkwatira kati kankubulire ekigenda maaso kubanga topic nene njibaddemu nga bwe nkugambye. For example nzenze ka muntu omu bwe ntunya files abantu benzijeeyo mu byobufuzi bokka be bakwata bayoola obuyozi. Ndoza basukka ebitaano muntu omu bwenti bwembala wali 10 wali 2 waliwo 5 mitwali bayoolanga buyozi. Kati n'ogamba nti abantu bawayoola obuyozi nga zze kulwale omuntu wamukwatira bwereere guwandibadde omusasula n'omusasula ba deserving a compensation ba deserving okudaabirizibwa. For example n'omutwala mu kkomera eruzira ewali ekigaali eruzira kati bonna bakuwanga information abantu be bayiwangayo mu biseera by'okulonda batuka ekiseera nga baberekanga ng'enkota z'amatooke ziteeka ku fuso nti bantu bana nga ruumu eyandibadde esibibwamu abantu 20 eri mu bantu 2 bantu 40 bantu 2 bemuyiyeeyo nga abakulembeze bagundi abakulembera abasibe bababereka buberesibwe bati onoteka wansi omu omulala n'omumuzaako kungulu omulala ate kati wakati wa lw'ebbiri noba abeerawo obukiika bwati abantu nga bafiira ne mu kkomera bino ebintu abantu babyogerako. Kati omuntu gwotutte mu mbeera eyo si lwakuba nti alina gwakubye si lwakuba nti alina gwabbye ne lwakuba yabadde agenze wali enateete agenze ku lukiiko lw'ebyobufuzi n'omusiba ng'oyo gw'ogamba nti oyo okole dialogue n'amusibidde obwereere. Ekituufu ky'okukola kwe kwongera kubanga tugenda kimalawo kubanga ekyo okuteesa tumanye ebigenda mu maaso buli gwe bagamba gwe bateeseza bamugamba kukkiriza nti yazza omusango. Tewali gwe batabusi nga Olivia Lutaabwe mwalaba babagamba kintu kimukkiriza nti wazza omusango then okole ki oteebwe kina implications amaanyi be basinga okuyiwayo bantu bavubuka omuvubuka omugamba nti akkiriza omusango afuuka convict obulamu bwe bwonna nti alina record eyo. For example ne banamutwalayo ku nsonga nga yabya business ye nasaba nga waliwo ebitatambula bulungi nasaba okweyimirirwa abatakyasoba na kweyimirirwa kubanga abayina conviction abata antecedents ze zibaako conviction okusaba omulimu omuvubuka oba omutadde mu buzibu bw'amaanyi n'ebyo byonna obikola ku muntu gwasibira obwereere. Omuntu gwasibira obwereere olina muteera bwereere tolina kuteekawo bukwakulizo tolina kulinda dialogue tulina kulwanirira ddembe ly'abantu kubanga bano be banaabatati ne bayiwayo abalala mu mbeera so tulina kujjanjaba byabufuzi tulina kulwanyisa fugabbi tulina kulwanirira nkola etambulira ku mateeka rule of law. Eyo ye answer era kimanyi n'ensi bambi akimanyi ye answer ng'omusomesa wange w'amateeka. Okay, ebbeeyi era tesobola kulinnya ekikuubo kyo tosobola kuseera buli lw'oseera kasitoma gyagenda awalala. Ate ennaku zino tubadde omanyi waliwo ne principles eza pricing. Ebbeeyi ogifuna otya osooka n'omanya nti nasuubula ssente mmeka n'oteekako ebiyimirizaawo edduuka eryo expenses awo n'omanya nti otaddeko amagoba bwe gati olina kuteekako katonotono okusigala mu busuubuzi. Buli lw'oseera ennyo bakasiba bajja kuddukaku because kati tewali kintu ky'oyinza kutunda mu Kampala ng'okitunda wekka. Ekitegeeza nti naye baba bannaffe abadde bakolera ku makubo kuno bavuddeko ebbeeyi tegenda kukyuka ate ensubira ebbeeyi esobola n'okwongera okukka wansi olw'ensonga abaguzi bagenda kuba basobodde okweyongera. Tubadde n'obuzibu nti omuntu yenna abadde yalinga manyira okusuubula wano mu kibuga abadde takyajjawo. Okusookera ddala okusomozebwa kwe tulina abamu bannamakolero ajja n'asupplyinga omu kikuubo n'agenda ate emukono n'amusupplyinga n'agenda omugazi n'amusupplyinga nga ku bbeeyi y'emu. Era ojja kwesanga nti butto ebbeeyi gye tumutunda mu kikuubo era ye bbeeyi y'emu n'emukono bwe tekikwetaagisa kujja wano
nti ekintu ekyo twavaayo ne tugezaako okukirwanyisa n'ekyatulema ekwanga ffe twali tulowooza nti wabeerengawo nga kampani zino ziwa agents n'omanya nti kati wano musoke ya distributing nga gwe kiveemu naye abasinga baagala nnyo okukola amagoba amangi sekita zonna ne bazitwala n'atwala eya logistics n'atwala eya distribution n'atwala nga y'olumusi ew'oluseera kati olaba n'abamu batuuka ne baggulawo n'amaduka okuvuganya naffe kitulowooza kino si kirungi ate era nga ndowooza obunafu buvudde eri abamu abakungu abali mu ministries ezikwatibwako ate kino kati kiba kigenze ndowooza kinako kyetagisa ministries bbiri eya Kampala egaba license ate era n'ey'ebyobusuubuzi kubanga minisitule y'ebyobusuubuzi ekigendererwa kyayo kwe kulaakulanya ebyobusuubuzi n'okulaba nti omusuubuzi eyatandika nga mutono mufuula ntya investor mu Uganda kubanga tumala nnyo sente nnyingi nga tunoonya ba investor ne bano baba bo obateeseteese otya kubanga buli lwosiga ensigo obeera investor oyinza okuba oli mutono naye olina ettaffaali ly'oba otadde muki mu ggwanga lyo kati awe wali okusomoozebwa so njagala okukakasa bannayuganda ebintu tujja kubiseera ensonga ey'okubiri kiki ekigaana abasuubuzi bano abamu okugenda mu butale obutale buno ebbanga lye nabala nga mbukolako nnyo ddala okusookera ddala nga ndi nnyo mu mawulire nagenda okukizuula nti mwalimu entalo nnyingi mu butale omwo mwalimu entalo nnyingi mubeeramu eddogo mubeera mpalaniraako omu n'agamba ye lwaki mmala obudde ensonga ey'okubiri nti waliwo ekizibu nti abaali basooka ne bafuna emidaala baali tebaagala kugita ng'ayagala n'omudaala n'omuzukulu agusikire bwakufuna omudaala ayagala kufiira mu katale paka wetwakola recommendation ewa president ebyo birina okukyuka ensonga endala gavumenti yali etomedde oba ffe ku street tugamba nti yali eyokyeza okubeera nti obutale baali babuguzanga ate ababukoleramu walina okusigalangawo ebifo gavumenti byesobola okukulaakulanya ng'abayingira mu busuubuzi mwe batandikira ebeera nga bwolaba nti nassale bbeedi ey'obusuubuzi omala emyaka 3 myaka 5 vaamu kati kyatukoze bulungi nnyo nti emidaala egyo mukadde kano gya bwereere tokkirizibwa kubeera na mudaala gusukka gumu era kati wano wenjagala okubuusiza abakolera mu butale buno bw'oba omanyi banno nga bakwata emidaala 5-10 vaayo gy'oyogere bw'otuuka ku kitongole kya KCCA ne bakukuba ekikono oba ne bakulemesa okuvaayo okunnyonnyoleza ensonga bulungi nkwegayiridde nnoonya ffe abamu tetutya biduduma twasalawo okuweereza bannayuganda tujja kuvaayo tumale okulaba nti tuggusa tutya ettuufu eryo ensonga endala ekibadde ekimu kiremesa nti designs ezikolebwa mwebuuzaako kati kyovula kano nga kana akakiiko kenkulembera aka Kampala Development Forum tugenda ne twogerezeganya n'abakolera mu butale ne babwamu ebirowoozo byabwe gwe agenda consultant nawe n'owuliriza abakolamu bo balina birowoozo ki bo balowooza akatale kalina kuba ka design katya kati kikuwa ebirowoozo okumanya no designing akatale nga kanguwa mangu abantu okuyingiramu oba okufuluma njagala okuwa ekyokulabirako kwa akedizi omu kibuga wano akedizi zino buuzira balina engeri gye bazizimba nga ne bw'obeera wabweru osobola okulengera edduuka eri erisembayo munda nti kiki kirabise mangu kasitoma okumanya nti oli atunda kino so design zisaana nazo okukyukanga nga kyanguwa mangu omuntu okuyingira n'okufuluma ate era n'okukyusa perception z'abantu amu balowooza nti bw'obeera ku kkubo sales zibeera waggulu nnyo ojja kukola nnyo thani mu butale nze ndowooza tulina kukyusa ne bannaffe ne tubalaga obukulu bw'okubeera mu butale n'okubeera nti ekibuga kirina okubeera nga kiri organize singa ekyo kikolebwa ate n'abakungu ba KCCA abamu n'okujjawo era ensonga y'enguzi waliwo kabadde bagamba nti bagenda mu butale buno babasaba ssente naye akatale aka gavumenti kalina kuba kabwereere mpuliriza mu kaseera kano era twegattiddwako Council Samuel Muyizi Mulindwa namateeka wa National Unity Platform ku nsonga zino za KCC ku side sijja kyogera ajja kyogerya wanaaba yagadde saba Council obuzeko ku bannayuganda ate tuyongereyo sebo nate nsanyuse kubaako wano
olwaleero era bwe mpulidde erinnya Kituusa Muyezi Mulindwa ne munnamateeka ate era omu ku bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform. Ndi mukulembeze mu kibuga nga nze mulamuzi wa Valuation Court. Court eno yakola ku nsonga za landlord, nsonga z'amayumba mu Kampala. Yes. Sanyusa okubeera wano era engeri gye tusanze nti eyo topic nja kwogerako ne mukkowa eryo. Okay, era kyenjagadde we tutandikira wennyini kanso. Simanyi mu kiti kimu ogenda kubanga oyogerera ku nsonga ezo, naye bano bamukulu Tadias bamaze ebbanga nga baga nti opposition imwe mulemeza abatembeyi mu bibuga mukola ki n'ebiringa ebyo. Essaawa zino kirabikanga eddoboozi lyonna eryawamu abantu bano abatundira ku nguudo tetunaba kuwulira kakidifendinga. Njagala kumanya ku view yo nga omukulembeze ate nga munnamateeka ate oba oliawo ng'omuntu atwala kuba bano abantu basinga kubaleetera mmwe abalamuzi bano babakwatidde ku nguudo zino. Ekisooka si mulamuzi wa nsonga ezo era bangi bakitabika balowooza nti abalamuzi abasiba abatembeeyi nze omu kwabo oli omu kwabo bwe bakasuka akabanganya batwala eruzira si omu kwabo. Omulimu ogwange kooti yateekebwawo okulaba nti wabaawo okutaawula enkaayana okutategeeragana oba okulungamizibwa lw'ensonga y'emisolo naddala egya property rates wakati wa KCCA n'abagisasula. Siri mukozi wa KCCA, ndi mulamuzi alamula ku nsonga wakati wa KCCA ne bannannyini bizimbe oba ba landlord nabo bonna balina ennyumba mu kibuga zirina okusasula. Mu nsonga eno ekisooka ebbanga limaze mu mulimu guno ndowooza ekizibu kya governance issue. It's a planning issue. Nti enkwata gye bakuttemu ensonga eno nayo ku ludda olumu sikkirizigana nayo. Naye mu kulamula kwange ku nsonga z'ebizimbe ekimu ku kye nalaba nga si kya bwenkanya be bantu naddala b'ebizimbe bano KCCA bebadde ebinika olumu emisolo ate nga ekkiriza gye tuyita trade disorder. Omuntu ajja mu maaso go naawe n'ogendayo kuba tugendayo ku bizimbe bino n'akugamba bali mu kunzijjako musolo ku kizimbe kino property rates nerengera edduuka ddamba liri mu maaso gange nalyo KCCA likuumiddewaawo ng'omuntu ali ku street naye ataddewo ebintu bw'obiteeka mu dduuka bijja mu dduuka eddamba. Ensonga ebadde y'amaanyi ne bakuyingiza mu bizimbe byabwe n'osanga nga space eyeyambisibwa ku kizimbe ntono ku space ya storage waggulu ne wansi n'ebizimbe ebisinga wansi eyo ng'olaba bikalu. Kati mu mazzi mu bwenkanya kubaffe obwenkanya tubutunuulira ku sayidi zombi kumufuna mpola n'oli afunye kuba abamu bayinza okulowooza obwenkanya buba sayidi emu. So mu kusala obwenkanya ku bantu naddala b'ebizimbe emirundi egisinga ojja kusanga nga n'obusuulu buno twesanga tulina kyakola okuggyako okubasala kubanga tosobola kubanga gwolemesezza oli ennyingizaaye ate n'oyagala ofune mu bukyamu bwo mu nkola y'enkyamu. Kati ffe mu kootu kyeyambisa okunyigiriza era ndowooza yemu kubadde issue nga nze bwe bambuuza mbagamba nedda nze eyange ensala eyagala kunyigiriza gwe oba oyagala ssente mu ono ow'ekizimbe mukkiriza abeewo. Ne ku ludda olulala ne tubalaga nti bw'oba oyagala omuntu ono mukolere enteekateeka ennuŋŋamu kubanga bwewetegereza ekibuga kyaffe kibuga kya survival for the fittest. Nti oli omunene alwana kubaawo mu mbeera yonna kuba n'omusolo mu ggwanga ng'ovudde ne KCCA si mutono. Bw'otunula emisolo gyaffe ne mu region eno yonna abasuubuzi abo nabo emisolo gye babinika si gye mitono. Bali ku survival era abamu bali ku looni. Era obujulizi bwe tusinga okufuna mu kooti omuntu agamba ekizimbe kino kiri ku looni. Ebizimbe ebimusinga okulaba ebyo birina mortgages. Ndimo kulwana na mortgage, ndimo kulwana na misolo
kati eyo survival for the fittest kuludda lwalinamu naye survival for the fittest esinga ku muntu wa bulijjo. Tulina ekibuga kyetuyita ekina majority urban poor. Tulina ekibuga nga buli nkingize ina Islamu. Tibuli wotunula waliwo abagagga n'abaavu. Ogende naggulu olaba waggulu waliwo abagagga waliwo ne Islamu. Bwogenda wano Nakasero Wandegeya waliyo abagagga n'abaavu. Olaba ne Muyenga waliwo ebukasa. Waliwo obukasa. Kwegamba ekibuga kyonna naye ate nga majority beba abaavu. Bebe ekibuga wakati waakyo bonna baavu ebisenyi byonna biri ku kibuga. Bano n'abagagga abakolera mu kibuga wakati bafuluma ne bagenda kilometers eziwera gye basula ne bakomawo naye abaavu ekibuga ky'abaavu. So bwe kiba ekibuga ky'abaavu ekitegeeza olina okutegekera nnyo abantu abaavu naddala abali ku survival. Nti ero ojja kwesanga nga ne leero ne wanajjawo kiosiki zaabwe era ogenda kubasanga mu mbeera endala. Era ogenda basanga mu butayimbwa, ogenda basanga ku side mirror z'abagagga, ogenda basanga mayumba g'abagagga. Kakati ekyo tekimalaawo kizibu. Ekizibu kimalirawo na planning. It's a governance issue era bulijjo tujjogerako nti tuyina informal sector y'amaanyi nnyo mu kibuga Kampala. Naye ate nga mwattu osobola n'ogiformalizinga. Buli woformalizingako informal sector eyo n'entunda yaabwe kuba abantu baggala kukola. Ensi zonna essente zisinga zizifuna mu bantu baazo kukola. Zizifuna mu misolo. Tuyina case study y'ensinga Norway emu ku nsi ezisinga okuba n'ebyobugagga nga amafuta. Ne Norway yalekerawo edda n'egamba ffe tetugenda kukwata ku mafuta gaffe. Kugeyambisa mu nsi yaffe era bageyambisa eri wabweru wa nsi yaabwe. Kubanga bo esente ezisinga bakubirivinga ziva mu leba. Nti abantu gye bakoma okubanga bakola eggwanga gye likoma okubanga liyingiza. Kyekyo lwaki bo ne baba balirira unemployment nti omuntu omulimu gwalina ne essaawa zakolera bakubala okuva ku mulyango gwo. Oba obadde mu jjaamu paka ku mulimo gwo kati nga jjaamu gw'empiseemu wano. Essaawa gye mmazaawo ku Northern Bypass nga bagikola. Nga tebakulaze nakulaga era byonna poor planning. Akapande kandi badde kankwatira Busega nti egyolaga fune ekkuba eddala naye wali wennyini we bakola wenkasanze diversion ngisanga kwennyini wali diversion nesanga sobodde kwekola ki nteekateeka y'enkyamu planning y'enkyamu ate we kugendamu ebyobufuzi ne kujabagira. Nze nagenda kugenda mugundi nga n'abamu balowooza nti alina kwogera byabufuzi okusobola okusalibwako ssente. Omulala ng'ajja na kifuba nze oba tonsalirako era sijja zisasula. Ng'alaga nti nno alina obuyinza obusobola n'obutasasula. Y'embeera gye twasanga naye ne weesanga ate bw'ointerfacinga nabo n'obagamba ultimately n'omusolo gw'owakanya bw'ogubalamu bw'oti osobola ogusasula bw'obanga wano ekikutawaanya yengassi sina musolo gwennyini. Kati interaction eyo n'olaba muntu ate nga yabadde alowooza nti okwambala t-shirt ya yellow ejjo muleetera enforcement nayo wa yellow obutamujja ku street nti okwambala t-shirt ya yellow n'okuteeka ebipande ebya yellow muzigo gwe kyekijja okugaana enforcement nti oyo WNRM tebamukwatako oyo baaba. Nga kifaanagana nga ne bw'olaba bwe ngamba survival for the fittest kiyingidde mugundi ffenna katubeffe abamu abavuga emmotoka weesanga traffic survival for the fittest. Togenda n'olaba omuntu ng'avuga kwenyiga wani asookawo right of way teriiwo. Kati ekibuga ekitali planning teva na mu kuntegeka eyo yokka n'okutegeka endowooza y'abantu. Endowooza y'abantu wano tebali organized. So kiva ne ku nteekateeka eno gy'ogwira obugwiza abantu mbateeseteese batya mubasensitizinze batya okubawa obuvunaanyizibwa naddala okusobola okuba n'ekibuga ng'abagagga basobola okuba n'abaavu mu kibuga kye bonna ne basobola okukola ki okyeyagaliramu. Ne solution esinga okuba enkulu kati nga nze akkiriza mu social justice nti solution eri mu kukendeeza kuteekawo bwenkanya kukendeeza inequalities. Kugambye ekibuga majority baavu naye bw'olaba be batiitiibya kino nakiraba nnyo ne ku mulembe gwa Jennifer Musisi ng'ogenda n'otuuka wano nga bayinza okusiiringa yayakulisanga nnyo embeera yo
yokwesinga omuntu asobola okwekuba gundi make up ku face naye nga wansi eno takoze ekitasize ebizigo nti twatukako ekiseera nga nakasero ng'oyinza okusanga oluguudo lumu lukyateriko na kinnya na kimu naye nga balongerako leeya ndala bebongera ebimuli waggulu eno bw'olaba services ze bawa mu slums zenkugambye zeetolodde ekibuga kyonna nti ova ku luguudo bwoti oluyingira wakati wali enamuwongo oluyingiramu katono bwoti ng'ekkubo lya ttaka ovugako kantuntu ng'ekkubo liri directed liyamba bano abavuga paka genda Muyenga tiavudde mu kibuga n'ayita ku luguudo n'agenda e Muyenga naye nga kasita oyingiramu katono bwoti kawunjo katono bwoti wali enamuwongo nga weewuunya embeera eriwo so ne solution gye tusobola okwogerako kwe kumalawo obutali bwenkanya mu bantu bano kye nakugambye nti abantu ebimu babikola lwa survival osobola obbeyambisa abantu bennyini n'obeyambisa okukola ki okubanga ba mugaso gy'oli nkakasa bulungi nnyo abantu bwe mubanyonnyola ne mubaterawo trade order eri proper n'obagamba nti gwali mu maaso g'ekizimbe kya John Bosco for example gwali mu maaso g'ekizimbe kya Sudiri wano gwe nsobola okuzza ewalala gwe omuntu najja n'akugamba nti nno omuwe ploti ku mwala eyo stretch yokka ebadde kumala okusolvinga problem ya gundi y'abatembeeyi because abatembeeyi gwe buli wofuna solution ofuna muntu naye fuuka ddiiru n'afuna ssente nti nkola katale akatale ate n'okatwala awatali bantu nti abantu batapinga bantu ekibatwala ku street baagala abantu we bayita kyovola street ezirina ekkuba eri batwala abantu ku taxi parks ze zirimu abantu abatewogula akantu kakati waliwo embeera kati for example ensi endala zo zikola butale newabawo bannaku 2 mu wiiki oba lunaku lumu mu wiiki nti olw'okusatu street luzikiriza ne zibaako abatembeeyi ne bajja ne batunda ebintu byabwe ne baamuka ne mu Kampala kisoboka ekyakozesa oluguudo lwa Lumu Street okuba nti luliiko traffic byekimu nasuubira byebimu ku ebyo twayinza okubaawo market day ng'abantu street yonna ogibawadde okuba nti basobola okutundirako ebintu byabwe naye kakati olaba kyekitegeeza singa abantu osobola bawa street eyo munaku ezo olunaku olumu mu week naye laba stretch ya Nakivubo yonna era gye baddiza mugagga kye nagambye ne qualities singa KCCA bwe yafuna idea eyo naga nti mwala gusobola okubaako gye kukozesebwako singa investment yateekebwa ku mwala okuketaringa for the urban poor n'obateera stalls zaabwe ezo ezandibatutte eno waggulu ku Kampala road kudda mu maaso g'amaduuka ku William Street n'obakolera stretch eyo yonna okuva ewa Kisekka n'obatuusa paka eri stretch eri accessible era nkakasa kyandibadde kikwanguyira nti omudaala gw'omenye eno omuntu omuzza wali kizibu nnyo okugamba nti omuntu omujjaawo omutwala eri ekatwe waggulu eri mu kisenyi gye bagezaako kutwala zeewusaafi kubanga tewali traffic bano gye banoonya so I think ekizibu kiri ku planning ekizibu kiri ku byabufuzi nti abasuubuzi abo boolaba be babadde basinga n'okugenda Kololo ebadde ejjula basuubuzi abo ab'oku street kubanga bamanyi nti ke kalembekereza ke bayina nti be balaga nti NRM ate abasinga mu box obadde olaba nga tebalonda NRM naye wano bamanya nti ffe abasuubuzi era password ababakulira n'abalabye eddanga abamu bakaaba already ababakulira babadde basinga okuwaga nti bo NRM biki ng'era bateekawo informal order yaabwe nga gwe wakesise tosobola mukwatako kubanga ya card holder wa NRM ye vigilant wa NRM ye takwatibwako ayogera na president bwagende Kololo kati go enforcement gwani kati nga bataddewo order yaabwe era nga qualification y'omuntu okubeera n'obudaala kwe kubeera ng'oli wa NRM eringa blackmail ebadde total blackmail kyovola baka kati timing eno togyewuunya bageze ka transition kano nga Elias Lukwago yakava mu kalulu waliwo okulembeza omulajja neta najja transition period gye beyambisizza bagamba nti tusobola okusi Lukwago tukozaka sera kanonga tebi kubanga kakati omulodi Lukwago atakyali mu office ali mutaliimu takyayina ddoboozi ngali yali alina kati ate n'oli tanafuna ddoboozi ayinza okujja gwe balonze NUP kati bakeyambisiza nga bagamba nti tulinda Kerere tukole bino byonna nga Kerere tenakujja eyo gye bayita Kerere
ly'eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo kansa ate obutale buno tulina obutale bwa bbeeyi munnayuganda yabusasula bwe twewola World Bank tuwadde ssente busolo gwa munnayuganda naye obutale busigadde bukyalina spaces ogenda ku Busaafi otambula waliwo otuuka n'ozannya n'omupiira ewandegya tebunnajjula bwa bbeeyi ebusega abantu bakyagaanye okugendayo ye president ino waliwo yamugamba nti ekibuga lemeseza kakatalo okubaamu abantu kulonda bubi naye gwe njagala kumanya ku view yo ku mbeera bwe tunafunanga ssente tuze tufunye solution ate solution nayo ate nakyo nekifuuka ekizibu mu nsawo zaffe nga bannayuganda ekisinga obukulu corruption era kanzireyo mu kooti yange nasanga kooti ey'amayumba ng'abantu mindset nawulira waliwo omukadde nga wa myaka yali aweza n'emyaka nga 7 ali mu 7 awo najja mu maaso gange akayumba ke kalimu na musiraamu ayagala musolo gwe gusala kati nga mu butuufu tegusata asaanirina kusasula kubanga waliwo clause ya remission nti abantu abali mu myaka bwegiti basaanidde obutasasula musolo ng'ogwo naye najja nensala mu mazima neŋŋamba ngeri yono gye siina buyinza bujjawo musolo naye ku myaka gy'alina ku bulwadde yalina empapula z'obulwadde zenkana bwe ziti era nkirabye nnyo abantu baffe balwadde nga bw'otunulira kansa gwalina n'otunulira emyaka gy'alina n'otunulira omusolo gwe bamubinise nga nagwo mu mateeka si mutuufu nga bw'omubuuza ennyingi zaayo n'omusolo gwe bamutaddeko ng'olaba si mutuufu nensala amazima ne mubuulira ssente zennyini z'alina okusasula ng'ebyo byonna bimitadde mu consideration ye yalabanga nze amuwadde ekirabo ngenda okulaba ng'omukadde akutte 15,000 bwati akasimu mpita mu corridor ngenda okulaba omukadde anekukuutirizaako bwati akujiga ekikonde anyiga ekikonde natunulira omukadde akasente kampa 15,000 kakadde omusasidde bwannayo ngukolaba kakati nga musaasidde naye jjukira mba sinakola ruling wana yalaba ngeri gye ntambuzaamu kooti ng'era kubanze ntambula mbabuulira so that ninga asomesa emirimu gye nkola gyakulamula naye nasangawo ensonga abantu gye batamanyi tebamanyi ddembe lyabwe so mbikoleramu n'okusomesa kati bwe yalaba embeera bwetyo kisooka n'afukamira neyeebaza mu kooti nga tamanyi nti kyenkoze nze muweerezaawe olingoga nti abantu balinga abagwamu essuubi nti justice sitakyafunika tebali bamanyi nti justice yakugula buguzi kati bw'ova ku nguzi eyo y'omuntu n'ono gwempolereza kuba nabo mindset kale ate enguzi eno ey'obutale eri waggulu nnyo nti ezo ssente zigenda okujja okutuukiriza kye zirina okukola ojja kusanga nga 50% kwezo ssente yetuuse kirina okukolebwa kyekyo lwaki olaba obutale obusanga eri mu ntobazi nkubuulidde ekizibu ekiriwo nti akatale owesanga nga okatutte eri ate watali traffic ng'ate ssente ze ba procurinze zirina capacity egula wali prime naye olw'enguzi akatale efuuka accountability nti era bainflatinga ne balaga nti ettaka bakutwala ewabi ettaka lye baguze obuwumbi 5 ne balaga nti tubuguze 15 kati ekyo kyekireflectinga back nti Busaafi ssente zewamugula osanga ali asobola okugula akatale akali wakati mu bantu nga bw'olaba Nakasero so abantu ekibatiisa okugendayo nti wala ekifuula yeewala tebagula wantu wali strategic kubanga wali strategic wabwa bbeeyi kati bano abakozesa ssente aba gavumenti abali mu procurement babafuuka baddiira kati ddiira agenda wali ettaka eryangu kwanafisa ekatale ne kafuuka accountability kyova olaba osigaza bizimbe naye nga tolabayo mulimu kubanga toyinza butakola research etegeera tuwenteeka akatale wali ku Busaafi abantu bajja kugendayo ekyo tekigwa bugwi factors zonna ziba zikulaga nti akatale kalina kubeera mu kifo kitya okusobola okubanga katambula ne bo bakyuzinga bukyuzizi ne balaga gundi accountability nti akatale twabawa akatale k'egindi akatale k'egindi kankuwa ekyokulabirako nze ne munnabuddundi we Masaka olaba Lukaya Lukaya abantu babazimbira akatale bo balowooza ekikulu kya kizimbe naye abantu basigala nga basasula emidaala ne bagaana okugenda mu katale akandibadde ak'obwereere kubanga ekikulu si kwagala kukolera bwereere ekikulu bwendi wafuna kakati bw'olaba akatale k'e n'olaba Busaafi ekikulaga ekizibu olina okuddayo n'onoonyereza ekizibu naye twongera kwekulungira mu kizibu kyekimu naye obuzibu bwa corruption ate corruption aviira ddala ku ntikko
zino ze zimu ku sente ng'ez'enguudo ez'obutale z'olaba zivaamu sente zino ze mwebuuza nti bannabyabufuzi ngate sente bateekamu nnyingi mu ki kubanga bannabyabufuzi be basalawo be bapolice makers ku levels zonna sigenda nakwawula abasalawo ku nsonga zino kuva ku top paka wansi mu local governments abantu bafa abamu gye bali osanga enguzi ng'eri mu bantu abafa abamu aba opposition naye enguzi ensajja n'ogisangira ddala kuva waggulu mu state house gy'olaba nga waliwo n'abaminisita gw'olaba nga amunoonyerezaako ng'alina enguzi ne bamutwala ne mu kooti n'amusingiza n'omusango gw'enguzi n'addamu ne bamuappointinga nga minisita kati ebyo bye bireese problem mu ggwanga lyaffe okulaba nti ensonga nga zino ezandibadde zirabikwako n'ayonka nti ekizibu waaki kiri wano era kyova olaba reflectinga back mu bizibu byebimu ffenna abali mu kibuga kino twalyaga trade disorder for example ngaffe abavuga emmotoka ekintu ekitibwa boda zigenda tugoba mu kibuga bw'oba ovuga bwoti ene kuyita enene kuli maaso tewakyali muntu asigaza bampa nga terina scratch nange nva wano ogenda mu garage wa boda scratch so kitegeeza nti tulaba ensobi erimu butabaawo na trade order tabaawo na order ne mu kibuga ku bantu ng'abo naye bw'oteekawo proper planning nga togenze ku firefighting nga kakati betwalayo bakola mu kibuga kugwira bugwizi bantu kuba bwogwiridde abo era bagenda kufugira ekizibu ewalala but becoming expensive. It's poor planning. We should plan better. Ekisembayo ku ekyo abantu bano kiki ekibalwanyisa okubanga bakolera mu mbeera yonna nga mbateeka kabangali mubakuba emiggo emaali bannaye bagiyola ne badda because kubaawo nga bengambye survival bw'otunulya service delivery kuba omuntu ali awo ayagala kutwala mwana ku ssomero omuntu ali awo ayagala sente zimutwala mu ddwaliro omuntu ali awo ayina social services ayagala ne asobole okusasula yakewuwe omuntu ali awo ayagala asobole okusasula amazzi wali kuba ali mu kibuga ne atuuka mu mbeera ng'alina okusurvivinga mu mbeera eyo infrastructure y'ekibuga kyaffe ey'eggwanga lyaffe enteekateeka ya ggwanga lyaffe tinateekawo service delivery oba ne infrastructure gituusa ku bantu ng'abo ng'asobola okubeera nga tayaayaana nnyo nga survival ye asobola okutambulira mu order naye wano survival for the fittest oba kujjaka lwotakoze tolya oba kujjaka kuba kati oyo omuntu omu bw'omulemesezza okukola ekyo kyalina okukola okulaba nti alya bw'otakola tolya gw'osanga nga ajjeeko akalabirwamu asobole okubeerawo akamutumi wakiseka bakatambula so afuna that mind naye enteekateeka okulwanyisa enguzi enteekateeka entuufu etali mu byabufuzi nga bwe tulaba mu kibuga Kampala yejja okumalawo kuba katwali tulaba embeera ebadde mu kibuga ng'olaba Elias Lukwago ne tiimu ye no position gyensanzeewo topic nti tulina contribution ku ekyo contribution yaffe ebadde yakulwanira muntu wa bulijjo naye waliwo n'endowooza eriwo kaakati nti munnabyabufuzi bw'osucceedinga nti muleete NRM tulyoke tubawe service attaching service to color nti mulonda bubi ekyo ideology ya President Museveni ya mulonda bubi yatubonyabonya nnyo Masaka ng'enguudo azituyisa bbali nga tugamba kimu mulonda bakawanga mulonda bubi tubeera n'ebinnya byaffe temulonda bamutuukirira Vice President Kiwanuka Sekandi kyekirabo kye yatulekera kubanga ekyo yakirwanira n'agamba akati kwa Vice President nange kanveeyo ne kenvaayo kuleeta oluguudo luno naye nga kugamba nti abantu balonda bubi olutalo banga bakisasulira yateeka ku Elias Lukwago n'amugamba gwe kankuggyeko obuyinza bwonna n'obusalawo ku lwa muntu wa bulijjo n'akyusa n'etteeka lya KCCA ebyo ebizibu bye tulimu byebyo kaakati kubanga tosobola kubeera na gavumenti etali checked tosobola kuba na technical staff batali checked na muntu nga Elias Lukwago bw'abadde akola ne opposition leaders bonna era n'addako nga bwensuubira bwagenda okukola bw'oba tubawadde buyinza ku checkinga technical then era bye bivaamu ebyo kubanga emirimu tegisobola kutambula bulungi nga tekuliko proper check ejja nateeka iwo obuyinza abo abakiikirira abantu abasobola okukoona okwogera